Ndi wano Jeno Muhoozi nzize kusaba nsaba busabe n'obwowembeefu mbadde nsaba busabe wavudde n'okola tuyita nti Kabaka yaani mbadde nsaba busabe Kabaka tukole ki Kabaka omuleke Kabaka oyo alina abantu abamukkirizaamu enkumi n'enkumi bannaddiini abantu abamukkirizamu bangi Kabaka tavuma muntu Kabaka tavoola muntu yenna era nsubira nti Kabaka tavoolangako ku gavumenti eriko batagivumangako okuggyako bo be bavumiddwa mweno gavumenti babavumye babavodde ku gavumenti ya Mwami Museveni oba mu gavumenti ya taatawo abo abantu bavumiddwa babavodde Katikkiro bamuwemula buli kigambo kibi nti aganye okuwagira muganda munne oba aganye okuvaayo n'alangirira bambi n'obwowembeefu nsaba busabi nti wano kisuseemuko bajjiwe olosonyonyi kwata bonna basigadde bavumi bawemuzi bakuvoola bonna bakole ki bakole byoyagala bati Obwakabaka tubuleke kubanga tavuma muntu yenna tavoola muntu yenna naye ng'ate bo bavumiddwa ku lwammwe bo bavumiddwa ku lwammwe baavuma Obwakabaka ne bakuba paka ku ttaka ne bakuba paka wansi okitegeera kubanga lwaki bawagira gavumenti ya taatawo so tukwagala next president waffe bati Obwakabaka tukwegaidde Mukama waffe buleke si mu bubi sirumbye mu bubi musoga akoba ati omukobe waako alekawo so mbadde nsaba busabe Mukama wange Obwakabaka tubuleke abalala bonna bakola ebyoyagala bino biseggona bijje olusenyonyi byonna ebivuma ne Kyagulanyi twaliramu Obwakabaka busigale Bwakabaka kubanga alina abamukkirizaamu bangi abamwagala bamweki so Mukama waffe kayiseemu ya si mu bubi kayiseemu kubanga bavumiddwa gavumenti y'Emmengo evumiddwa ku lwa NRM nti tewagira kibiina kivuganya so mbadde nsaba busabe Mukama wange sirumbye sirina gagenda mu basement kwogera kuyiga Luswayiri na Lunyankole naye kyekyo kye tusaba nga ffe abawagizi bo nonno mu kutandika alinga yatandise bulungi nagamba nti Ssaabasajja tebamukoonako ekyo kyo kituufu naye agambye nti bajowero baani mbu ne Bobi Wine mutwaliremu mbu kubanga abo be bamu bantu bange ayogera muzadde nti kiyinza okubaawo ng'olowooza nti osabira abalala babatwale ate enkya ne kikwatiramu owuwo oba oluusi ne kikwatiramu muganda wo ate n'okoma wano eno n'olajjana manye ebigambo bino oluusi okwogera byangu naye wekikyuka ne kidda ewuwo awo omanyira nti munnange ebigambo bye nayogera byali tebisaana ye agambye nti Ssaabasajja ye bamuleke naye abasigadde nti batwalire ddala simbaawo munnange okuba nga ndukuwa era mbaawo okuba nga ndukutuusaako wetugendako ekalangala ono avuddeyo n'agamba banaakalangala nti munnange tubasaba era nga akalulu Nampala mulabirenga ddala abalonzi b'e Kalangala mwenna tetukuba kampeyini tetusaba tulagira bulagizi oluvannyuma lw'okulagira ne tubeebaza nti nze nkimanyi bulungi nti mwenna kyemmanyi ebbokisi zonna mugenda tiikinga omukyala Nampala bannange mutuyambe mutulondere Nampala jju muwe Nampala akalulu ne Helen yonna gy'ali agenda bbanga asanyuka era kyemmanyi ajja mukwatizaako atuukirize missoni ze zonna ze yali abategekedde nga bannakalangala Honorable Aida soko baganda bange temumanyi kigambo kitegeeza omuzadde n'aziika omwana we nga Helen yafa Helen yatuluma bannaye bannayuganda ffenna naye ku lwa taata ku lw'omwana wa Helen bambi tubasaba tubeegayiridde mumutuweera akalulu ate Honorable Nammere ansanyusizza nnyo wadde taze direct kwendoosinga Nampala naye nze ku statement gye yakoze kiraga nti Aida go Helen welcome Nampala jju okay mwenna bannakalangala tubasaba
mulonde Nampala ku lwa taata wa Helen, ku lwa baganda ba Helen, ku lw'omwana wa Helen. Tubasaba tubeegayiridde. Helen yafa singo maaza. Iye ne bye yali akoze mu myaka gye emitono, obuvubuka bwe bambi abadde akoledde bannakalangala. Mumuyambe, mumuwe akalulu muganda wa Helen Nampala. NUP Ju olaba umbrella tikinga. Yes, Nampala Ju, Helen Ju. Okay? Yes. Magali nti statement ya Namere gye yakoze yagambye sisobola na kusobola kuyimirira ekalangala nti nonyeza muna NRM akalulu buli bwe ndowooza ku mwana wa Helen Nakimuli. Era yagambye nti nze ng'omuntu eyafiirwako maama wange nga ndi muto, nti buli bwe mbeera nzijukira omwana wa Helen nga bamuleeta mu paalamenti nga yeebisa akakaaya. Agambye sikisobola. Era agambye sisobola. Ati nsobola okubira abakyala b'NRM eyo ne ŋŋamba bannange nti naye nze sisobola kuyimirira ekalangala nti noonyeza muntu wa NRM akalulu. Era ng'alinga agamba nti bannange bannakalangala omukyala Nampala Irene mumulabiranga ddala. Mpola mpola tubaawo kubanga tugakutuusaako nga byonna bigenda mu maaso. Eno olutalo lwa Bebe Cool ne Gravity lw'olukyalanda. Era eno Gravity awanda muliro. Essente zaafuuka ssente. Bebe Cool n'agamba nti n'ekikumi sijja mumukumbya. Gravity yagamba ezange njazifu. Nobeera ku TV noweewa importance bantu bagamba oli wakabi, tolina bwakabi bwamu. Tolinaamu bwakabi wadde. Bebe Cool oli mudongo. Ate nnyo. Ate obudde bugenda. Obudde bugenda. Ye bakuziika wa? Tolina na gye bakuziika. Boina sente nga tolina na kibijja gye bakuziika. Bewayimba nabo abasajja basula ku zaafu eka zisukweya mailo. Goli eno oli ku Gravity bwantu ali wa Museveni. Oli buloka. Oli buloka. Taza kuba na muganda we. Teri ayinza navayo naganze ni muganda we kuba tategeera. Muganda we tebasobola vaayo kwogera kuba tebategeera. Bagamba bangamba batyambu ndi muganda w'ekisajja kino. Oli fala gwe gayigwe. Tuba tukyali ku nsonga ez'okuwamba abantu, tukyali ku tweets ebya General Muhoozi Kainerugaba nga agamba nti Ropu n'abalala be baddako, era tubadde tuli awo. Omuntu omu n'atuleetera security alerts ASP ng'agamba nti plan yawedde ey'okuba ng'ate bawamba Honorable Jolson. So Honorable Ropu ekiro mu State House babadde bateesezza okukwata Ropu ku makya leero oba akawungeezi ka leero. Ssenyonyi. Shukuru. Okumukwata olwaleero ku makya oba akawungeezi k'olwaleero bwe bamukwata bamutwale bajja muleta mu kooti ku Lwokutaano olwa wiiki etandika enkya oba abali mu kalenda eri eya gundi eya Romani gundi wiiki etandika ku Mande. Ffe ababeera mu kalenda eno wiiki etandika nkya ku Sande. So bateesezza okukwata Honorable Ropu n'okukwata Honorable SG Lewis Rubongoya. Bakwatireko ba leaders abalala okwetoloola Uganda yonna mu regions ez'enjawulo. Bakwate ba leaders 40 mu babiri aba NUP nga baagala ki? N'abagambye kye baagala okusinziira ku kalulu k'ekikuubo, era akalulu k'ekikuube baddidde obululu obwabadde obwa NRM bwe bawadde NUP, obwa NUP ne babuwa NRM.
owa NRM talina kabox ke yawangudde, talina gundi yonna gye yawangudde, talinayo gombolola gye yawangudde, talinayo gye yawangudde. Naye bwe batuuse okulangirira bakyusiza obwa Nuupu ne babuwa ono ne bamuwa obwa NRM. Kati bye bimu ku bye bayogeddeko ne bagamba Nuupu ekyali y'amaanyi nnyo mbu kubanga His Excellency Kyagulanyi communicatinga bulungi ku ground. Bagala bajjewo abantu nga 42 abalala mu regions ez'enjawulo, bonna babajjewo nga babateeka ku fayiro za butujju top cream gye baagala okukutula mbu His Excellency abulwe bwa communicatinga ku ground, mbu kubanga bali mu kuorganizinga his return mu ggwanga Uganda. Era eyo his return yegenda okuvaako okukwata abantu abo bonna 42 n'okusoba, then bateeke n'eggwanga mu lockdown okusobola okulemesa the return of His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okudda mu ggwanga Uganda. Mwekamba buulira ebintu bye tulaba ku surface wano si byebyo. Politics ali munda mulala nnyo, wano bababuulira birala n'eri bakola birala. So simanyi Katonda atuyambe tweyongere okumanya ebitambula ebigenda mu maaso mu bisenge by'amakolero ga Waaka, naye Honorable Loopu baagala mukwata bamuteeke mu kkomera n'abantu abalala aba NUP. Bateeke eggwanga mu lockdown paka mu Gw'ekumi. Zetuze tuyite alerts okuva ASP era nga azibawadde, naye nga byonna bigenda mu maaso. Onavudde n'agamba nti gwali mu buyinza nga tonakola kintu kyonna, sooka weebuuze. Ng'otona planninga kutta mwana wa munno n'omukwata, sooka weebuuze nga kiri ku ggwe. Alina sitole ye mpanvu, katugende mu maaso n'omukulu Henry Maganda atubuulire. Era ennaku gye nnina ku mutima kwe kuba nti kirabika emikisa gyange egy'okutuukiriza ekirooto kyange ekyo gyakendeera. Message eno ngiweereza abantu mwenna abali mu kutemula abantu, abali mu kuwamba abantu, abali mu kutta abantu, abali mu kukaabya abazadde ng'abaana baabwe balaba. Muwulire sitole eno mugjeemu ekyokuyiga. Abasajja bano ne gye buli ssaawa eno singa Katonda mpa omukisa okubafuna, mbatemula ne bwe ŋŋenda eruzira ne ŋŋendayo naye nga nfunye essanyu ku mutima. Abasajja benjogerako bano be basirikale b'oku mulembe gwa Tito Okello Lutwa 1985 abajja mu maka gaffe e Makindye ne basindirira amasasi amaka gaffe okugenda okumalirizanga kitange ne mukwano gwe Uncle Wire eyali atubudamizza ne kibbebi kye ki Lydia abo bafiiriddewo. Nze bankubye amasasi eyali omwana omuto 2. Taata wange bamukubye amasasi ate bamututte ekiro ekyo nga mpulira daddi bamutwala akaaba. Kitange amaze emyaka yalekawo omulimu gwe ogw'obwa Court Clerk e Mengo n'agenda mu nsiko. Tumaze emyaka tetumanyi daddi gyali ng'abaana abato. Daddi akomyewo ekiro olw'okuba banka yatusuulira ebintu ebweru atujje ewa jjajja Nalubowa e Makindye wali batutwale ewa mukwano gwe Uncle Wire. Abasajja bazze ekiro batusazeeko olunaku lwokka lwe tufunye omukisa okuwulira ku ddoboozi lya daddi ekiro. Bamukubye owulidde babakubye amasasi osanyaladde owulira obulumi naye owulira twali mu mbeera mbi. Embeera eno gye njogerako abasajja abatemu bano benjagala okutta gye baatussaamu. Mwe abalumba abantu mu maka gaabwe ne mubatemula ne mubawamba ne mubalikaabya amaziga ng'abaana baabwe balaba gye muteeka mu baana b'abantu abo. Ekyo kyabulabe eri mmwe naye ate kyabulabe nnyo eri abaana bammwe. Olw'ensonga mwe abali mu kukola ettemu lino temulina garanti
nti mwe muli b'amaanyi n'abaana bammwe balibeera b'amaanyi okukira abaana b'abano be mukolako ebikolobero bino. Katonda bwe yategeera nti n'ekiruubirwa ky'okubaako abantu b'entemula, yasembeza mucaka n'ajja ku kyalo bakiyita Bukanga wale waife mu disitulikiti y'Eruuka. Mucaka bwe yayidda ku kyalo ky'e Bukanga, n'ajja n'atuukirira omwisirikale gwe baayetanga Lumumba eyali akulembera abatrayininga, ng'anambibwako omugenzi Sande muganda wa Kagweri chairman w'e Bukanga. Abantu b'oku kyalo baali bamanyi ebyafaayo byange nga bampita kaawonawo. Bwe natuukira omusajja ono ne mulimba nti njagala kubeera mu sirikale, nali P6 kubanga ebyafaayo bigamba ng'ebigambo bino byayogerwa RDA w'ebiseera ebyabbe Mukwaya bwe yajja okutufulumya yali DA w'Iganga nti ono omwana akola kyate nga batufulumya. Ne bamubuulira ebyafaayo byange n'agamba waawo. N'agamba ono ye mwana omuto asoose okusoma mucaka. Bassebo ne bannyabo kuno kwe kwogera kange kaakati. Mwami Abbe Mukwaya oli mu State House, yenze omwana gwe walaba. Bw'obanga onzijukira bulungi story eyo, nali siiga mundu nti njagala kubeera mu sirikale. Nali njige mundu mucaka, Katonda nnyambe. Nkule ntuuse ko omutima gwange mu ssanyu nga ntemula abasajja abankuba amasasi nga ndi mwana muto. Abasajja abanzijjako omukisa okukula ne ddadi wange. Abasajja ababi abanzijjako omukisa okubeerako ekigambo kye nzijjukira mu taata wange. Nze tuli abaana bana, tetulina omu yekka muganda waffe omukulu Joseph yamanyi ddadi bwe yali afaanana. Nze n'akaseera ddadi we twali badde tumulabirako yali mu nsiko. Tetuyina connection yonna na taata. Tetwafunako mukisa kubeerako na ddadi. Tetumanyi how it feels omuntu okubeerawo ebigambo taatawo n'akugambako kino. Abasajja abo ne bwe nfuna omukisa ssaawa eno ne mbategeera. Ne bw'aba myaka emeka simukwatibwa kisa. Naye ekyataasa abasajja bano kyali ekyo nti omulembe ogwo tewaali internet. Social media teyaliiwo kuba kitole yaffe y'emakindye mu kizungu yaliwandikiddwako. Ne tusobola singa bagiwandiikako oba oli awo n'abasajja abo singa nabo beewaana baali beewaana nga Jeno Muhoozi bw'agamba bw'agirayo n'atwitinga kyali tusobozesezza oba oli awo okubalondoola. Wakiri ne nfuna essanyu. Ogwo omukisa tetwagufuna. Kye kinnuma mu nsi. Ebigambo bino mbyogera. Nali mwana muto. Mu bintu byonna nkyusizza endowooza bukyanga mbeera omuto. Naye ekintu ekitakyukanga mu mutima gwange kwe kwagala okutemula abantu abatta taata wange. Ekyo tekikyukanga. Naye omukisa teguliiwo. Batta Baby Lydia yali myaka 2. Batta Uncle Wile. Mugende e Makindye wali mu famire ya Jjajja Nalubowa. Barehema gye bali baani bonna bona evidiyo nagikola dda. Mubuuze bammanyi. Era bankubira emabegaawo ne twoga ne bagamba bannange oli kaawo nawo tetumanyi nti okyaliyo. Bassebo ne bannyabo, mmwe abali mu kkaabya abazadde mu maaso g'abaana baabwe, eri abaana balina endowooza ng'ezyange n'emitima egyange. Nze omutima ogwange ndi mu Isirayiri. Omuntu azannyira ku bulamu bw'omuntu n'osaanyawo obulamu bw'omuntu, sirina nsonga lwaki omuntu gw'osonyiyibwa. Ossa omuntu atalina musango. Ekyo si kituufu yadde n'akamu n'akeddala. Ensi eyina okubeerawo nga waliwo okurespektinga obulamu bw'abantu. Ekyo toyagala kintu kikulu nnyo eri abantu bonna, newankubadde oli omulaba munafu otya atya. There must be respect ku bulamu bw'abantu. Oli mulabi mulungi, omulabi wa NCK TV. Teweerabira kubanga osubscribinga. Mwami ayogedde n'obulumi bungi ennyo ku mutima era agambye nti obubaka buno bugendera ddala eri abo abatulugunya Munnayuganda, abatugumbula, ababonyaabonya, kwegamba abakoze buli kimu okukaabya Omunnayuganda. Naye munnange sooka weerowooze katonakola kintu. Ebintu bikyuka.
bujja kukyenkya nga bikyuse kati biri ku sayidi yo, onaaba oyogera ki? Onaaba obinyumya otya? Awo we tuli naye nga ffe tubaawo munnange okuba nga tugakutuusaako era nga weebale kuba nga weekuumidde ku mukutu atovaawo.